Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Kyetuyita generation curse gwe kwesonyiwa byonna ebibadde bigenda maaso. N'ogamba abantu babadde babbi babaliko ng'oyinza okweyingizaamu obuze naye nga tomanyibwa bajjajja ki abaabuyiga. Bajjajja ki oyinza okubaamu n'omuze naye nga tomanyi bajjajja ki bajjajja kweyo generation zoyogeddeko 10 nga tomanyi bajjajja ki abayina abaabuleeta obwo obuze naye nga wedda munono bajja kugamba tukole nga bajjajja we baakolanga ki we baakolanga edda osanga munange baakolanga oba omukolo ng'ogwo nga ebiseera byali byanjala osanga baakolanga omukolo ogwo ng'omuseera byali bya ntalo osanga baakolanga omukolo ogwo ng'omuseera gwali gwaki gwa butabaawo bangana nga epidemics waliwo endwadde ze tulwala ninga just zijjukiza trauma bajjajjaffe ze baayitamu. For example, bw'osanga nga abantu abalwala ennyo emigongo nga gibaluma nnyo abasinga tebeesiga nnyo bantu. Tebeesiga. Okitegeera bajjajja abo engeri gye baafaamu baba backstabbinga. Tebeesiga. Babalyamu enkwe. N'osanga abantu abalwala ennyo ng'ebifuba. Ebiseera ebisinga bwe baali nga babuulizi bambi. Kati nga bakivaako era omuntu ng'omanya nga tayogera naye nga lwayogedde avamu ebigambo eby'amagezi. Okay, so abaana eddoboozi Nabulime Esther S1 ku Atalk with AC Media Uganda akubuuzako gwe nawe osinza okuba nga otraba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno. You subscribe, you like, you comment, you do each and everything. Tusiima comments tuziraba buli kimu tubiraba. So thank you so much. Nyongera okugamba nti oba mpya kweno channel, please subscribe. Ate naddala tubeeramu spiritual conversations nga zino. Olumu tuzogera kati ng'olwayo kye tugenda okwogerako oyinza obutakitegeera nnyo singa oba babadde tutugoberera. So I request kindly oddeyo olabe ku videos enkadde because every day tubeera twongereza ku kiri kye twayogerako. So bitegeera obulungi oleme kubeera ng'oli disorganized, oleme kubeera ng'ogamba tebitambula tebikola ki. Please go back obeere nga ate obitegeera bulungi. However, subscribe, likinga, commentinga, sharinga byonna bikole ki bikole. Naye nga tubeera mindset change era nga tubeera mu spiritual conversations. Aweebwa olunaku olwalindi ne musawo Julie mba mukyaliddeko tunyumyemu twogere ku bintu ebituluma ebitutawaanya ebitulumya omutwe ebintu nge bikasooka babuuzeeko tube nga tetusimbula. Mwenna abalabi ba AC Media mbalamusizza nnyo era nga njagala okubagamba mwebale nnyo mukwano omutulaga mungi nnyo bannange mwebale kimutwongera amaanyi basomesa naye era nga sinagenda wala temwerabirawo oba olinayo akamotoka esi yeetaaga emmotoka bannange yeetaaga emmotoka emirimu gyakola gy'amaanyi emmotoka era zankabira enfuufu musawo enfuufu kyenkoze design zange zonna ezitta n'ennyingirira enviriraba so nga sibitegeera emotoka tujja kufuna abali tusabire kale ku Saala esi agifune tubeere happy tubulako butopapo butonotono naye era nabo musobola tuyamba buto ezibadde za top tuzikunoonyamu story mugituwa nemuzituwa netulaba ebintu ebityo kiba kitukolera ddala. However nga sinagenda wala Ugandans annange simanyi oba videos no bazirabira ku TikTok ne batazirabira kuno badang okugenda ne musawo Julie book an appointment. Yes. Wetugamba booking appointment tetukikola mu bubi omuntu agenda kwesi I want to talk to musawo Julie abana you know what book an appointment ababa balinda musawo Julie akyeyogerere musawo Julie soko olambulula ensonga tugenda kuba tugirambula buli tumiitinga basobole ogitegeera obulungi kyanga tebagitegeera why do they book appointment ate era n'ebirala bye balina ebigenderako bye bayitaaga obukomo eddagala byonna tuyogereko nga tunatandika. However olwaleero tugenda kwogera ku generational curses ebyo ebisikire ekibi ekisikire ekikuli mu musaayi kyekyo kigenda kuba kiwanvu nnyo mugenda kubeera mu parts eziwerako but wetugenda. However musawo Julie kasooka atubuulira awo tabe bw'obanga weetaaza okwogerako nange kyandibadde kirungi n'okuba ku nnamba ya Madam Eseri wano wansi n'asobola okubukingira appointment zaffe za $500 okwogerako n'omusawo n'okukuwa ekiba kigendeko kimba mukoze eki mu discussings ekimu nga ekigenderako ffe tunatwogedde
Then bw'obanga oyagadde ogula ebintu byonna bye mba njogeddeko ebiseera ebisinga era nja kuzzaayo ewa Madam Essie kubanga nga nze mbagambye nze ne bannange abasawo tulimu of researchers tetumanyi bya ssente tetubitegeera ffe kyetuba okukola then ye Essie yayiya nalaba twetaaga kino twetaaga kiri then naakola kinaateekawo so abalina kakugambye agezaako okulaba mbu eddagala lyetukola tetulibwerayo ku bwereere kubanga edda twaliwangayo bubi naye twesanga tusobanako oba tuusaako bye tulina obba tuusaako eddagala tulinoonya tuteekamu obudde teekamu n'ennimiro zennyini ezimu tuzipangisa n'amaanyi energy sobambi muyambe Essie era onkedde ku makyanga ebyokukola si byendiko ennyo naye amaanyi galina okusikama olina okujja mbadde si byendiko naye era abantu bano balaba bakujjayo ne mu buliri sala zaabwe nnyingi obakomya mu makati basanga ne Essie akomya watwongere kwe kutuuka n'ongolabika bwe taki balina okufunira akamotoka mbadde si byendiko kyoba tusene wano twatusedda wadda tuli mu biboozi nga balero naakola atugenda kukola tulina okukola kubanga kitwogerako kirabika kinene kirabika kitwogerako kigenda kutaasa abantu bangi kyekiba kitumenyeemwe kitumenye nnyo I don't feel so obukomo n'obukomo empeta byonna weebiri from gold silver copper naye sisobola bikuwa nga sikunyonyodde engeri eki kyebikola nabibye ebiki kubanga buli omu alina kyabyogerako bibye Moringa tomutandika nga tonatandika detox oba yogerako n'omusawo kubanga ayinza okukubutula oba okuddukanya naye bw'obanga ogeddeko n'omusawo asobola okuyamba okulaga engeri gy'osobola detoxinga n'okuwa different ways of taking the Moringa notamunywanga yeeka ebintu wano byetuyokolako nekirala Fortport twali tulina okukola show which was supposed to be on the 16th. Naye because of the public request, people have over requested, especially people abroad. Mutugambye muwani yagadde nga namwe mukomyeko. So nitugamba tugenda nnoonya olunaku either November or December. Tubenga fena tuli mu holiday. Nange by the way mbeera mpumudde. Ate ngoli mu spiritual mood, mu spiritual so ebintu ng'ebyo sawa abinyonyedde bulungi so however tekigana kubeera ng'otereka ssente yo tutuuke kubeera mu December nga tekikutawaanya nnyo tekikumenya oba wasonda ddamuka abakyala balina be basondera ssente zaabwe n'abaami yes bana waliwo omwami bamuyita mwami Lubega ali awe Fiji Kazinga omwami oyo atwagala nnyo ntukulamusizaako mwami Lubega omanyi Fiji ali abroad no wano waliwo Fiji Kazinga Kazinga bakaita Fiji kalo kali eyo ne kali awo mu Uganda mulimu ebintu bingi bantu tuyiseeko ntujja ntukyali ntulaga ku bantu wewe onyewe Kazinga mu Uganda nga tekwenda kubakyala nga kubeera kwa basajja bokka era mu kyalo bafa nabira baka ku Asiten TV station bali bagenzeyo kalambula no tugenda ko bakyala nera kisoboka bingi nnyo ate kati nakuzongola research era maasawo nina gyenje okubatwala waliwo ejjinja lyennazudde liryeyo but just kuzuula buzuuzi but maaso eyo njagala nkulaga nti mu Uganda mulimu ebintu nga tetumanyi nti gyebiri ekisezo etwesinginga betwetaaga betutambulira nitunoonya ebirooto byowulira tigundi yaloosa ekirooto kyamugambye agende ku jjinja bwe riti era wagenda yawona naye Uganda is mystery tulina okuwa obudde bannange ebintu ebitwetwolodde and people have come to realize Ugandans don't pay attention to dreams but dreams are real and it's a way of directing you to and buli water paying attention to dreams time etuuka nga I don't know what happened nga tokyabifuna simply because ignoringanga exactly every time you don't listen they stop telling you kiringa n'obutawuliriza oli muntu wa munda otugesa nga tokyasobola nakwewulirizanga gwe nga nokola ekintu n'otomera naye ng'ogamba yina wakisa kirowoozezaako ezo emyezi ng'ebiri emega n'ekintu kyenneezudde ate nendaba nga kinkolera bwe wemba nina ekintu kyempitamu oba kintu kyonna kyengenda okukola omutima ne guŋŋaana kireke nkireka and buli kaseera nzala wekiti wekiri so Ugandans olwakuba abantu betubeera na Uganda mulina eyo endowooza eyo manyi Ugandans
be bantu abalaba ebintu ne babireka but things really happen betya si kwetya badinamu abantu banagamba batya but mu bulamu buno nze kinalaba balina omuntu yenna alina okutegeera nti it's your own life. Exactly. Not your mother, not your father, not your kids. Your life. Bw'ola manti your life. Gwe nga gwe. Wezuula. Abakwagala bajja kukulabeerawo, abatakwagala bajja genda. Ate abantu abasinga waba reasons why others stay, others go. Kituufu. So, nga gwe omuntu olina okwetegera who you are. Naye bino tosobola bitegera nga tolaba show ziri. Kituufu. Oyinza okubula. Tetuli mu kweyogeza. Ate abamu balina okucomplaini nga ne bagamba ebyemwogera byammwe. Naye ate ogenda okudda mu inbox nosanga nga tetuli feka tuli bangi abakiraba bwekityo abalaba ensi bwetyo. Nze omuntu ayogera bw'atyo. Kamuleke. Musonyiwe. Amanya nti. Nkomanyi. Musonyiwe kuyigenda waawo. Omanyi mbangi mbalaba. Niambi ebiseera singa ndaba omuntu ng'ayogedde bw'atyo. Ono omusawo gwe nalaba. Nenda ng'atunda simanyi Panado ne Fragile. Those fake tabs. I don't say tezikola. Ne zisinza okulwaza abantu ebintu ng'avuma. Yali ng'avuma. Anti abasingola tebamanyi mbutamanya. Abantu abasinga kye batamanyi bakiyita evil. But me what I think oba tomanyi sirika. Waba tomanyi nga you're not willing to know. Keep quiet. It's very true. Waliwo ebintu bingi ku social media. You feel you don't want to see this. Kendo labeko Levis ngazina nabali abawala. N'abakyala video etunda. You think tobyagala? Ne kudi concert. Kendo labeko ebyenkudi. Kudi abadde yakali. So a lot is happening. So go wulira nga wawe buli kintu kirina ebiseera byabyo. Amazima gali nti saawa eno video enenzo butakola makulu gyoli. It's not your time. But it will, yeah. It's not your time. Yeah, it's not your time. So your time is coming. Yes. Maaseeyo. Okitegeera. Ate mulekerawo okulimba abantu. Abantu abali eyo abefula hole. Mwabeera hole wano mu camera. But later in the night, they change. Mubeera balala nnyo. We are tired of hypocrites. Kituufu. Being selfish. Kituufu. Utaagaliza. Sagala genda waawo mujja gamba esi nyomba siyomba nnyo nyombe nnyo naye wembera kubona good girl. So musawo Julie tugenze kujja ku sono cases HB ekisikire ebiseera bingi nnyo mbadde nkiwulira bangi bakyogera tulina propaganda mungi nnyo atambula olina gamba olina ekibi ekisikire takinyonnyodde kyeki kiva ku ki kitambula kitya chikomawa chivaako ddi. So that's what we want to see today. Tukitunulire. Wetwogera ku generational curse. Kitegeeza ki? Generational curse. Sea salt. Wakunaabako. Guys. Sea salt. This is mine. Curse breaker. Mwino musabiriza. Bayinza kugamba soko otweko. Waba twali kuwangu nnyo buli kumakya nabako ku sea salt. By the way, every day. Bw'olota ebiroto ebibi teekako wansi w'ekitanda. Kati njagala tutandike ddagala. Awe mulitu waaki. Kibala tubaga nti omusoke tubakuba oluseke tugule emmotoka. Tuba tukitegeeza. Otukize tukubakube ku luseke. Bannange embeera ya Uganda ekaaye. Kati generational curse abasinga waliwo ne mu comment twakyogerako awo abantu ne bangamba nti tasobola kusasulira kibi kyatamanyiiko munnange obutamanya ojjukira bano abantu bafe ab'ekiteezi kasasiro bwe yakuba obutamanya nti kasasiro ajja tekikola ki tekikuwonya ofiiramu mu kasasiro okitegeera obutamanya tekikuwonya nti okugamba nti simanyi muzeeyi wange yali muntu bwati kimponya okumanya kikuyamba n'okitakikola ne kati tuyingiddemu eddiini ekugamba weebuzeebuze nti Yesu ajja kusonyiwa ebibi byo bya bulimba kankulage Yesu wajjira bw'oba olaba vidiyo eno ekisooka wazaalibwa abazadde bameka babiri you have two olwaleero era ija kitaka So generational curse babeerawo ne bagamba musimanyi Yesu ajja kusumulula anti ekizibu Yesu gyali era mulungi nnyo naye nga bwe nkugambye okuzimba ennyumba ennene
ne wabaawo omuyaga tekigamba nti wakuba zimba ennyumba enene kugenda yita ku sayidi gutwala abo obuyumba ki obutono so kyengezaako okugamba nti Yesu agenda kujja okusevinga mpozi nga toli mu bana abantu oli mu bana abantu Yesu si wakaakati kati obanga tuli mu bana abantu ekisookera ddala generational curse bw'oba wazaalibwa abazadde babiri these are your parents kiri okay these are your parents then bw'oba wazaalibwa kyeza bw'olina abazadde babiri olina bajjajja bameka tebabalikwa bangi bw'oba olina abazadde babiri bajjajja bana nabo babiri abazaalibwa bajjajja bana grand parents then oba olina great parents bameka tebawunaana exactly grand simple mathematics bano bonna kadogala begaana great grand kati ate bw'oba nga olina linako kati bw'oba olina bano bajjajja munane kitegeeza olina 16 bakola ki abalala abaddako bwe tugenda mu generations 10 generations 10 generations oba okoze math awo mwenna bwenna bw'oba olina calculator bulungi nti baazaalibwa olina bajjajjaabo bwe bati omugwe mulimu abantu 4,496 mu ba generations 10 kati tubale nti kitegeeza kati goba oli wano ng'olina bazaddeyo babiri oli wa mwaga gwa 12 tuli mwaka 2004 ekitegeeza olinayo bajjajjaabo abaalivinga mu mwaka gwa 1904 bali bawera 4,496 kale kitegeeza gwe omuntu omu okubaawo esi waliwo abantu abayise mu ntalo waliwo abantu abayise mu njala waliwo abantu abaliriddwamu enkwe waliwo abantu abakuzadde mu famire enfu mu myaka gino waliwo abamigratinze mulimu aba Alemaani abayize obuyizi okukozesa akambe bonna babaddewo so that you one person can be able to come to earth bano bonna abantu basigadde beekase basobole okusigala basobole okulaba Esther nga living obulamu bwe tulina right now kyetuyita generation curse gwe kwesonyiwa byonna ebibadde bigenda maaso n'ogamba abantu babadde babbi babaliko ngoyinza okweyingizaamu obuze naye nga tomanyi bajjajja ki abaabuyiga bajjajja ki oyinza okubaamu n'omuze naye nga tomanyi bajjajja ki bajjajja kweyo generations oyogeddeko 10 katomanyi bajjajja ki abaabuleeta obwo obuze naye nga wedda munono bajja kugamba tukole nga bajjajja bwe baakolanga ki bwe baakolanga edda osanga munange baakolanga oba omukolo ng'ogwo nga ebiseera byali bya njala osanga baakolanga omukolo ogwo ng'omuseera byali bya ntalo osanga baakolanga omukolo ng'ogwo ng'omuseera gwali gwaki gwa butabaawo banga nga epidemics nga bw'ogamba nti katuyinza okugamba abajjajja baffe beesibiranga mu nnyumba naye ng'ebiseera byali bya covid kitwa kibesibiranga muki munyu so tuleme kitwala nga gospel truth fenna wadde tulina bano bonna bajjajja muffe tulina kye bayita humanity omuntu nga gwe kwesalirawo kye bayita nti osobola kye bayita mbu self nga ogamba nti self actualization mukijjukira ku piramidi yaffe eno esemberayo ddala gye tuyita awakening nti wadde bajjajja bange byonna babiyiseemu saagala bimanya ngenda sigala nga ndi muntu nti nga bwenzaalibwa njala kuddayo ku nnono ziringa nga we wazaalibwa nti basobola okuteeka kale nga katuyinza oba wakyawa oba omuntu ekika ky'omuntu naye we baba bakakuzaala nga bebi tayawula bebi tamanyi ki bebi tamanyi politics wezzeeyo mweyo egundi mweyo embeera osobole okukola judgment entuufu eyiyo mu bulamu oleme kudipendinga nnyo ku zaabajjajja buli bwodipendinga ku zaabajjajja then ogenda kuyingira olutalo lwe bayita generation curse olina okuyiiya engeri gye balwanamu ezo entalo we balwanireko entalo ezo z'otalinamu nti baba balwana ntalo za World War II ne baba shippinga ne babatwalawa Jamaica okukola mukama n'akuyamba omu ku bazadde bo n'asoma nnyo n'akomawo eno okusomesa
n'agwa mu love n'omuntu omulala mbano ba grandparents ne bazaalira n'owulira nga tobeerangako na Jamaica tobeeranga naye nga waliwo mu generation y'omuntu eyakola ki eyatambulayo n'agendayo bw'okisigalamu nga gwe olaba buli bw'omuntu wayogera ku kintu kati kankugereze waliwo endwadde ze tulwala naye nga just zijjukiza trauma bajjajjaffe ze baayitamu for example bw'osanga nga abantu abalwala ennyo emigongo nga gibaluma nnyo abasinga tebeesiga nnyo bantu tebeesiga ekitegeera bajjajja baabwe engeri gye baafaamu baba backstabbinga tebeesiga babalyamu enkwe n'osanga abantu abalwala ennyo ng'ebifuba ebiseera ebisinga bwe baali nga babuulizi bambi kati nga bakivaako era omuntu ng'omanya nga tayogera naye nga lwayogedde avamu ebigambo eby'amagezi naye nga yakoowa okwogera ng'oyinza n'okwogera ekintu ky'amanyiiko n'atacontributinga hata balala endwadde endala temulabyeko abazimba ebigere waliwo abantu bemujja okulawo tribes nga bo bazimba ebigere naddala abantu abalina revenge ng'oli alina omutima ogwagala okuddiza okuwoolera yes balwala nnyo kyobulwadde bayita arthritis bazimba nnyo ebigere era oyo muntu kasitawo tabawo omuntu mu famire yagamba naye tuwoolera biki obulwadde bugenda sigala nga bweyongerayo ku generation kuki paka omuntu anagamba naye munyo olutalo tulwala lwani ani yatugamba oyo mubbi bye byosanga omuntu n'abeerawo nga agamba ffe waffe tulina tulwala omugongo teyesiga bantu waffe tulwala omugongo teyesiga bantu n'ensimbu zigoomo ensimbu oba ezo ndalamu nsi ndala ensimbu nazo era tugenda zireetamu njagala kuleetamu nekibayita neuro divergency muleka mukiwuliddeko ba autism ADHD ekikopo kino tuli mu kusomesa abantu waliwo kati waliwo endwadde endala eziyinza okukukwata naye nga ziva ku bajjajjaabo for example endwadde nga ze bayita neurodivergency nga bw'ogamba nti learning disorder kati olaba kale nga bwe twasoma mu masomero kati Uganda ffe tukola nnyo kye bayita diagnosis ku ndwadde zino ddala ez'omutwe bantu bangi balina endwadde zino naye nga tebamanyi bambi nazihandolinga nga beemanaginze bokka bambi ne beeyisaayisaawo nga waliwo abantu kati waliwo kati endwadde zino kati nga waliwo daha kati kano ngenda bawanga nga interview njagala mugende mukole research kubanga mu kiseera nze basomesa sibaako ku homework njagala muntu wansi munziremu wansi ADHA kitegeeza ki wansi kubanga namwe musomeseeko sinomanyisaaga nnyo kubanga nze kasomesa kubanga mmanyi nammwe muli eyo naawe anaba mu video bino ebintu obimanyi wabiresearchingako obimanyi toba obeera wano n'otugamba kyoyogera kituufu kubanga okinakyo kanawe tusomeseeko kubanga mujaga musawo abiyiiya olumugamba naawe wansi gwe professor obijjawa namwe muŋŋambekaawo kati bomanyi kino obimanyi kino kibambi kituwe wali mu full okitugambe buno obulwadde bangi babulina signs za buno obulwadde ezisookera ddala bw'obanga kaŋŋambe totuula mu kifo kimu ng'ovaawo ntambula nodda eri ate tosobola concentratinga ku kintu ku kimu naddala ekintu nga kikuboye okigirako ddala obwongo nti omuntu ne wanyumya emboozi naye nga gwe kikuboye aba akuboye ate abantu bati baba n'amazima nti abasinga talina na mikwano giri awo gya ddala abantu abasinga ba ADHD aba yeerunda naye nga teerunda mu bubi nga we ngamba nti oba yeerunda yeematira aba omubiri gwe kyegutasiimye takikaka ye muntu gwe nyuma ne mukuba olubozi mbeere happy otuke nga tasobola nakukubira ssimu so bakwano bono omuntu balina okuba nga omwagalanga bwali ng'omutegedde nze obulwadde obumbwina bangi wanti tubeera diagnosis obulala babuyita autism autism mu Uganda it is very common also naye tumudiagonizinga kubanga autism kibeera nga gwe onoobudde kati abantu babalaba byaleero naye gagwe olaba bya 2030 olaba bulwadde anti kati babazungu bagamba bulwadde neffe wano ebanga kali edda si kati era waliwo emyaka yajja abantu bata autism nga babatta nga babookya kati ng'ogenda ng'ogamba omuntu gwe nkyabba wagenda kubba
gwencha omwana wagenda gwa accident nga kituufu abantu babatanga bagamba ine ebyo bekiiso baza gamba we bati omuntu ayina olulimi olubi ayogera bubi ninga bambi buno obulwadde oba ahead of time nti gwe fa basinga we are always present nogera ekintu nga kigenda kutuukawo beerawo abasinga in life we are always present in our physical realm but mu spirit realm nga tetuliiwo nga tuli walala twayitako ntula nawe wano nga nze ndowooza kulya mmere ebyensi byatutwala nnyo ntula nawe naye nga ndowooza kugula simu ntula nawe naye nga ndowooza kugula mmotoka naye abantu we bati bw'atuula naawe nga really apikize interest naawe obudde bwo bwonna agenda kukola ki bukuwa bwe batujusanga akwagala ennyonyi ebitaliiyo akulemeddeko kyokka gulaba gwasinga empisa embi oli n'empisa embi oli mubi maybe even you're married naye omuntu akulaba mu abantu bonna kyebatakola ki kyebatalaba sima bayandabamu ki era kino ekintu bangi kituyambako me at first wena kati kamba story because mwewagala nnyo olumu mbanyumiza ebintu mugamba musawo professor obijjawa siina kyembasomesa ebisinga nga sibiyitangamu era mbasibiseemu nti at least nessulako mu mbeera eyo mbiyitemu byenjogerako mbere nga nkola ki mbimanyiiko autism kino kigambo nasooka kiwulira nali muto ojjukira abazungu abajjanga mu primary ne batwetera bibles good news ne bayita buddole nga babukwata bwe bati ne babukola bwe bati nga bakola ne katuni baba muppets nga ne babuyogeza bwe batyo bajjako okusomero lyaffe kati by then nali nesimbyeyo nga nedda lulingi nesimbyeyo kuba prefect kati bwe nagenda ne bagamba ayo nagenda ayo kwanga bali ba Christians nga bwe bamanyi bwe balina ki omukisa bwe balina Yesu bafather ne bagamba agende ono bamulabe privately batumagambe kizibu kikyayina kubanga mulalu nnyo ate mugezi nnyo tukisobola byombikwatagana bwe nagenda omukazi kyasooka okugamba nga naakayingira my god this girl is like autistic ningamba what akagambo kansigalamu buli kiseera nga mbeera njagala kumanya lwaki akyogera ngamba mbu am like autistic kubanga simanyi kyenakola nayogera bwatyo so wenafuna chance nengenda ebweru ne batandika okwanti bakuwa assessments ng'oli mu time ya immigration onoonya bakuwa assessments za psychology biki nengamba gundi naye bangambako mbumanya ndi autistic njagala kukola eyo test ne bankola nabo ne bakuma nga bangamba oli ADHA ngamba ate netunengezaako eriwa ne bangamba ndiki autistic naye nga nze abantu autistic benali mmanyi abatayogera abaana naagira abanga zolo ne baŋŋamba nno kisinziira engeri famire yo gyekusapootinze obutafuuka ki obutavaako n'obeera mu spiritual realm kubanga abantu basinga mujja basanga mu kkubo ng'akanyuga amayinja akuba amayinja nga golowooza mulalu naye ng'ate ayina byalaba gwe byotakola ki byotalaba gwe olowooza akanyuga nya kumba alina omuzimu gwakukubako gwalaba gwagoba gwagamba oyo muveeko ojja mulaba nga ali akasasiro golowooze musiru nedda ali kwambulula abantu abatasobola abatakimanyi nti bakutte paadi zaabwe abakyala akava mu nsonga n'agitwala paka wa kasasiro n'agirekayo tagyokyezza eyo mistake bangi tugikozeeko. That's a mistake? It's a big mistake because someone can use that same menstrual blood to damage your womb. So ayina kusula mutoyi oyina gyokya muyigiriza ku incineration. Ababeere bweru muli lucky. Ababeere bali lucky abasinga waliyo some acids they can dissolve abasinga bakozesa tampons maybe. No one I think what of abasamu latrines? Latrine it's very okay also. Kyekyo bagamba edda bagamba nga tozimba nyu nga teriko ki toyiyawa bweru. Okay. Edda that could also help. Naye butoji bw'ogisula kasa someone can pick it up and use it because esika nkugambe. Ekisinze okumenya ensi zonna naddala ffe Uganda we used to be very spiritual. Olaba bajjajjaffe baneeno ebintu ebirungi byabatuukangako mu butamanya bajjajjaffe tebanoonya ku mikisa tebanoonya na ku bazungu abazungu babasanga wano okitegeera bajjajjaffe buli omu yabasanganga ki our ancestors they were so blessed they were like kings they just sat and all good things came to them but now we are so impure because we have not taken care of what we call the menstrual blood or virginity blood. Buli muntu alaba virginity agala gi destroyinga. Naye bangi kuffe twaluzinga virginity zaffe just to catch up with others. Kugezaako. Nedda sigeza. Nga bw'ogamba you look weird. Go right now ogenda mbantu obagambe mbakwano babalenzi nga batuddawo baba walo bagambe bannange obwenzi bubi oba okipinga yo orabiki bagenda kusekirira. Nenge nabo bakimanyi kiki kituufu okitegeera kati ensi ine ebintu byeyagala okufuula big
ngati tebiri big ate ebyo yalifudde big nebifula small nti bagenda tunulira omuntu ayambadde mini beerabire omuntu ayambadde ekigoye ekiwanvu eyeebaka nebba wa muganda we mu nnyumba yeemu nga muganda we tamanyi olwokuba yeebikkiridde exactly olwokuba byambadde bamubayindowooza nti okubeera holy dress code and that's a problem in Uganda. Anything you can take off, nails, lashes, clothes, hair, you know you're solo kwejjako. That is not you. Kyonna ky'osobola okutula mundabira muno tula n'olumanya nti neweba nkuba neweba muliro gusobola okukyokya ne kiggwawo nga naawe kyekifaananyi okiraba munda osobola okuggwawo ekyo si yeggwe ekintu yeggwe yeyo moment gy'olese mu bantu b'omiitinze ti Esther siina kubeera naawe buli naku naye ka moment ako ke tumiitinga I'm either going to help myself heal my trauma or I'm going to add on my trauma. Nti wenku meeting nsabe nnyo eyo meeting yaffe ne bayasaawe mu basaawe biro badakiika 3 mbeko ne kyenkwongerako nimekuleka nga nina kyenkujjeeko kudamaginze buli wenku damaginga nina kye neeyongerako kukasinga mu baana bange. People don't know that. I've said it over in India like what I can't be punished by my parents' sins but you carry the same blood. Bwabanga jjajjaawo eyali alwana mu lutalo olwoko okufuna mbu oba twefu amefuga natta abantu n'alina kyeyazaala okitege kyamuvaamu era ekyo kyeyazaala erina installments yakiteekamu mbwongo ayinabeyamugamba wanamugamba n'abantu babi nnyo abatukoze bwe bati ne bwe bati beetaaga buli omusanga sala okitegeera buli omusanga tema kati n'oyo nejjajjawe naye ayina kyeyagamba kiriko oyo jjajjawe kugamba naye linda ako lwaki ono yaŋŋambye bw'ati ndikulwana ntalo ze zaakunoonya mukazi kongwezo gamba osanga nga bakugamba okusala bamugana owasaayo nga butwalo ntalo zimu ezisinga naddala eza tribes bwe ziva is this family married in the other family then they produced a more beautiful child and then the child was not fitting in then they went and started their own what tribe then that tribe hated it because the others didn't appreciate them awo ntalo ne butandika naye nga bwe tugenda okweddayo ffenna we balaga bano bajjajjaffe banaana bwe bati bano mukaaga ffenna tuddayo ku bantu abaganda be bagamba aba bati ffenna n'oba oli musoga oba oli muganda oba oli mukyoli naye kasitoba ng'osalawuninze Great Lakes olina oluganda ku babbaamu mwina ennya lye mbayita mu magundi yammwe olina jjajja w'oluna olina jjajja w'amazzi jjajja w'empewo jjajja w'omuliro yagala gaana kubanga ne oba toliiwo omuliro gutunta ate nawe ne gukwokyezaamu ne oba toliiwo empewo ekunta nawe neekutwaliramu bwe bayamaanyi kyekyo lwaki embuyaga zijja abantu abasinga embuyaga zijja ne zisomba abantu tezitta buli omwe embuyaga yabadde Katrina mu America buli mbwe America yafudde waliyo abasigadde kituufu waliyo n'abakola ki agenze abasigadde Mukama bawadde chance okwezuula okulekerawo okulwana entalo z'abajjajjammwe olabe Esther nga bw'omulaba omwagalize nga gwe weeyagaliza ojjukire nti oli mpewo mbwe essaawa yonna Esther ono nsobola omufuula omuntu omubi oba omufuula omuntu omulungi nti Esther nyinza okusanga nga you're having a good day if I start telling you my sad stories your whole day is going to change ngenda kwonooneka yes nze mani nkyalina kigeneration kasi kyange ngenda genda nkikola ku bantu bangi generation kasi ezo nziraba nnyo mu mawanga n'amadiini yes eddiini yajja kubanga eddiini yo ebikirungi kyayo kyeyina it is separate divide and rule if it's not divide and rule lwaki abasiraamu tebasobola kusabira mu muzikiti gwe gumu n'abakatuliki ate nga oluseewo ebiseera ebisinga bava na munda emu okitegeera kye kibawula then mwava munda emu endowooza yaffe yekola ki etwawula n'endowooza yaffe yavaawa kyomusooka okwebuuza nga temunaba kwawukana kugamba nti oli mukafiri oli nnyo buli omu abaako ne waatambudde n'akoma okukkiriza kwe naye nga gwe oba oyita nti oli mukkiriza mulungi nnyo onaasobola okutegeera omuntu akyakula obukuzi mu kukkiriza gwe kwolowooza kutuufu okukwo
ona solo mulindako nga bwoba ne ka baby tekayiga kutambuka kukwavula ona kalindako kakule katambule osolo katwala mu swimming pool okuwuga ona kalinda kakule kaloso katwale mu secondary obona papanga wadde kakatani kakinda gati no kadusa mu secondary. Are you ready go eat until spiritually grown? Already ogumikiza ku bantu bola banti bonoona balike balino ne byabwe ninga tobo oyogera gwe bibi osabe bawulirize sibakaka sibavuma sikubamanyira kubanga ne bolaba omuntu akunamye mu public nojja n'omugambo okunamye naawe oba okunamye mbongo naye bw'ojja n'omubikabikako n'omugamba mukwano wange jangu eno nkusese n'omuzza ku mabayi n'omugamba waaye leero ndowooza toyiseewo leero switi wange katukubemu kano yambala kano kaleesu oba osinza oli amulaswazizza mu public najja n'ayogera kubanga bwe toyogedde muwabula oyogedde mulabisa kuswaza so twawula ebyo ebintu ebiri. How I always think omuntu awulira batya omuntu Audacity ajijawa n'afuna platform enakwatudde omuzindalo n'agongeza volume n'avoola omuntu omulala ng'asinzira ku bintu nga ennyambala enneeyisa kugamba n'amujajingira ku ekyo ate nga ebintu ebimu biruma okwogera naye nze muntu abadde challenged 100 million times n'abantu betulinza okulowooza nti kale okubanga kwe kwambala yeddiini kwe kweyisa obulungi I've been disappointed with these people who have been dressed up. Yes, but have turned to be hypocrites. Yes, many of them are, because omuntu yenanga you're spiritually grown tewetaga kwebika tewetaga kubuzaabuza kintu kyonna, you are open tileke ensi ye kuzo ne bamu mini bagambe oyo omukyalo mulaba ayiseewo ayina omutima omulungi bagamba bigamba kakamini ako kasiru tekategeera ba abantu bagambe gwamanyi. Actually abamu bajja kulowooza njagala nnyo Shiba. I love Shiba so much but Shiba according to the way jamu judgingamu enyambala ye neeyisaye ate n'ebikolwa byowulira abantu bebamwogerako okiraba ekintu kyebiralamu ya biri different bayinza okuba ayambala binga bwe bagamba but ebikolwa bi but we have seen people abambala obulungi ne tubaboogerako bubi ate n'abantu bennyini olaba kizibu kiriwo. Shiba might be she is a very good person. Yeah, kali kangambe abatamumanyi kanchiteke mu might be a very good person. Naye temujja kitegeera nga bamuli okumpi tebakikoze ekitebakibagambye kubanga siye muntu agenda okwata kazindaalo ayirange nti kati leero ngenda kusuza musawo ali stack abadde ku street ne mulonda oba nkwate ku video. No, wagaba guno. No, she can't do that. Naye tuina bangi abayina asobola okukola ki okwogera nagamba nasuza musawo nandyako nagenda mu fridge yange najjayo apple nagisala nagisula ali eri ku elevator neyambuka nekka bwe batyo waliwo abajja okunyuma emboozi naye Shiba tajja ginyumyako kijja kutwala nze musawo okugenda ngambe public naye Shiba is a good person. Naye abo tetukyabalina abantu abasinga bemuliisa be bagenda ne baboogerako ebintu ebibi. Teri muntu akulumba nga tomuliisanga tomusuzanga oba nga tomulabiriranga. Eno ennaku z'omwezi nga 4 October tugenda kubeera awo Rugogo mu neeyanziza concert Kibalume tugenda kuprogra Shiba mitwalo 2-5 n'emmeeza abanaasobola ogigula zigenda okukola saawa 3 ez'okumakya nja kuba natuuse dda. Guys, stop judging people. I know buli omu alina omuntu gwayagala naye mulekeraawo okujajinga abantu bemutamanyi. If you've never had a close contact with some people by the way can react impulsive in some moments. Don't expect to find me out nganze musawo Julie on grabbing my bum nemekukuba nja kukuba panchi. You grab me manye bibi mukwatira abakazi nja kukuba nja kuba n'abantu bangi bakunkubire and then you will say I'm a bad person. No, you are the bad person. You have to respect me the way I've respected you. Kubanga nze bwe nkuyiseko siku grabbinze. So if I grabbed you then you can grab me. So you guys mubere nanga namwe mulekera okukozinga abantu to bring out who they are. Because what I've realized in life buli muntu alina side ye enungi nembi. So mulekera okupopinga mumbi ojagenda okumeta Esther oyogera ebigambo bya wansi mweyogeza ati Esther
ajja kuddamu ekigambo and ensi tegenda munenya so nga tolina kujjayo kamera yo oba kukwata simu yo commentinga sokoddeyo mu video zo obeeko z'odediting ezinakuvumya weetereze nga nawe kwesuula muki ate n'ekiyeya so kubanga mwetereze abantu abasinga bali abantu abali online most people are carrying a generational curse that they can't even let go naye beetisse omugu tebanyina kyebakola ki nekyebeetisse olaba omuntu ng'alidde akamera akalungi onyiga tonyiga omulaba ng'ali kugwa wano wenyini wofudde nga tosobola kutuulawo era nga bambi tonyiga omukisa gwe gujja ogwo omutima omubi omwana wo ogenda gumuwaako era bazawe katonda nsaasire era nsonyiwe kino naali kyogedde ku kamera but kankireke waliwo omuntu eyanyiizizaawo mu comment section tubagendere kubanga naffe batugira muki nenenge gye namuzeemu naye nkyemanyi kyamulumye because yadde ajajinga omuntu omulala no nina story gye nalabye story eyo waliwo allegations ezigamba nti abawala baali ba mikwano naye omwana n'afa ebitategeereka wayisewo eddakiika 2 ate omuwala ono n'afumbirwa eyali bawooli okitegedde kitegeeza nti ono ayinza okuba yamutta kiteeberezebwa ayinza okuba yamutta asigaze bbaawe ngaomanyi girls do those things so we yavudde eraga mu comment section mwaladde mwagala omusajja abeere biki so awo comment oli yamugambye nsaba omwana wo naye atestinge ku pain yemu ng'omuntu oyo gyafiringa and someone ajja kola comment agitwale lightly but after 10 years oba 20 years ojja tubuulira and actually ekyenako ojja kuba tojjukira naye ojjukira Esther kyetwayogeramu erisho tewakyali ku levisho oyo levisho omwakyali nabagamba waliwo thirstiness there is a way we are not valuing abawaliwo abakyala kyemwerabidde abakyala mwenna abali eyo what you're holding eyo bagiyita spiritual portal makati g'amagulu buli kyoggulawo osobola okuzaala era bw'obanga osobola okuzaala omwana ekika kyonna ekyo awoolyawo wooyimiridde awo osobola okukola ebintu byonna mu nsi awo wennyini awo nga wookozeseza neffe wano ebiseera ebisinga Uganda tuconcentratinze nnyo ku kifo ekyo more than even thinking with our brains or our hearts abaana ennaku zino waliwo abaana bajja n'okugamba I'm in love with my sister's husband. Stupid. Abajja kugamba I'm in love with my father's best friend. Omuntu abadde amusimula akabina kuvanga nate ng'ensi egenda bakkirize bagambe kituufu bo boonona generations zaffe naye nga ba grandparents baffe bazze beetereeza abantu bajja boogera nti nno buli muntu akkirizibwa munono zaffe tukkirizibwa abasajja bakkirizibwa okuwasa abakazi bwe baagala bangi no mu Buganda actually eyo topic tujagyogerako we should accept tulina okubeera okunormalizinga polygamy from which generation did it start njagala bwe kyetunyumya ongambe nga bwe kunyumya musawo n'abajjajja bange 8 naye mu bajjajja wanino wano awo nga mu 10 generation abo ey'omunaana bwe batyo bajja because bajjajja baffe abazze wano especially our great grandparents bw'oba olina jjajjaawo ng'olira kaakyaliwo ng'aweza emyaka 13 kizibu okumusanga ng'ali mwezi kino ekintu kipya kyakadda mu bantu bamwe abalina emyaka I have my grandfather alina emyaka 9 mwezi eno mukyalo omu era yazala mbazadde enenkola ekomyewo oluvannyuma nga Baganda baagala kumultiplyinga nsonyiwe when Baganda wanted to multiply after there was a war between Baganda and I don't know please go back to this history and check it out manyisa ganyo bagamba ngambe ndi professor nekino ekintu kyaliwo kuva dda ebyokunywanga bino tubyagala nko ku set tambuza obulamu biyamayambako zokenkakuwe Brana nabinywera ajja munywa coffee nzo wange magala nyo katono what's na why kati ola chemba nyonyola you people njaga tubaina amazima sagala mukirize propaganda kubanga there is kind of an evil thing that is trying to change our mindset generation into a wrong thing taking us back to not our parents because most of you have parents most of them are single parents yes and most of you have grandparents most of them had loving one wife exactly then most of you have great grandparents and those ones had either 1 or 2 sisters
then waliwo abadde wanino wansi aliogu nti n'ennyumba zaabwe ezedda bazizimbanga ng'azimba wano ng'olina okutambula ekyalo kirambo okusanga amaka amalala nti bwe yawasanga lumu ng'amanyi ate tunaddamu ne tugendeyo okuwasa tekisoboka kalima mulaba ensinga ekulaakulanye naye bwe mugenda musoma musonolaba maps engeri gye zigenze nga zikyuka kubanga people have come documenting ojja genda okulaba mbu jjajja wajjajja emirundi ng'esatu emabega by'olivinga kati by'olimu gwe by'olabanga obulamu obubi bye bintu byalwanirira mu ntalo bazzukulu bakole ki balabeko naye tutuuseeyo gye baatusabira aye tuzzeeyo okulwana ntalo za myoyo tulina babulirira mu by'obwenzi kyemumanyi nammwe nti kituufu tulina babuulirira nti munnange tologa mugandawo kyemumanyi nammwe nti kituufu totta kyemumanyi nammwe nti kituufu buli omu asobya kyemumanyi nammwe mwena kituufu ekintu kyetubagamba mbuno tolina towuliriza nsonga z'otamanyiiko mulamwa kyemumanyi mwena kituufu naye omuntu ojja kuyimirira wali agambye muleke muddemwe naye nga naye mutima oli abyebba wa munne and people are very comfortable with it but let them neyabba yennyini bajje bamubbeko oyo gwabbye ogenda muwulira ng'ayogera olufalansa eyabba naye bajje bamumubbeko era omuntu ojja kunyumiza emboozi emu bbiri naye nga era oba wabbabba wa munno kwata essimu kubiramu jjawo mugambe kikazi nsonyiwa for the sake of my kids for the sake of my babies no tozaayo musonyiwe kubanga bamuyina already abaana abamuyina nabo batakusonyiye okyogedde lwaki mugamba mulibeera nnyo negative zisijagenda mu town omanyi we have a problem with neno generation so nti abajja bano abakyala bano bebagala omulengo natwa kyensobola okwogera simanyi bakazi babiri simanyi basatu simanyi bana bano abajja bano nga waliwo yasookawo balina akajanja n'akamanyiro ke bajja nako ajja n'okujooga they attack bavuma bajerega kati omuntu oli olumu ne waataali badde na obusungu aba nabwo kati omukubira otya n'otaswala n'omutwe nga nsonyiwa nalowooza nti sola egenda kujja mangu weetyo forgiveness abasiraamu balina ekigambo bakita majini wali ogawuliddeko bagalina amajini ogawulirako anywemu ku radio togalabangako in live real life amajini nkubuli engeri yogalo how to look out for amajini bw'olabanga omukazi yenna ng'ayingiridde munne oba bufumbo oba relationship najja nga tamwagala nate natayagala mukazi oli natamwogerako kirungi kyonna eryo liba jjini era baalizaala nga jjini omukazi yenna ajja mu bufumbo bwa munne alina okubeera very wangambentya n'oba omusajja omwagala nnyo olina okusooka n'oggalawo gwe nga gwe n'onjukira olina ky'osanzeewo waliwo yakusookayo n'omuwa ekitiibwa kye if possible ate waba negative gwosanzeewo bw'aba ali negative gwe gwosanzeewo then nga weesigaza eri ate gwoba obbye ng'osigalayo gy'oli waki oba weintroducing olowooza bakweka for no reason ng'osigalayo gy'oli bw'owulira nga oyagala kwagala nga bba wa muganda obba wa mukwano kuba abantu balina kuzo tebakyayenda wala bena mbakwano baabwe mwe mbinyumya ne munvuma mukome naye mubibanyi mubiyitamu abamu ku mmwe muli wano naye nga basista bamwe basitudde baana babaganda babasakyala bababba bamwe okitegeera abamu ku ffe we've lost our boyfriends with our friends have taken our men now they are our exes sisobola kwerabira okitegeera afe ba ex abamu twali tutwagala na bale bluzinga naye kukola ki butategeera okitegeera ebiseera ebintu ebimu ebyajja mu bulamu bwaffe n'oleta sisitawo n'omulabya ddala nti jiini oleta muganda wo mukwano gwo neyibawo n'olaba nti jiini naye nosigala ng'oligamba jiini gwe bawange kubanga oba omulaba omuntu ow'ejjiini awo tayagaliza na birala byonna tinokiba ojja mulaba neebeziba mpisa omuntu nga kaŋŋambe alina empisa emina okakawala nga bbawo akaagala ng'oli mukyalo oli eyo naye ng'okalaba kalina olugonogono eryo jiini tandikirawo okuyiwa si solti omusajja womugamba anabe ku munnyo liba ligenda baleetera obwavu liba lizze kunyuunyuuta so musawo go back wali eri wogambidde nti wotegeera nti olina mujjawo mwetondere omugambe for the sake of my kids. Yes, if you have kids, because togenda kwekeka forever if you have kids. If you have kids, you're going to come to an understanding. Neba jajjaffe betuli okoppa abali myaka 8 abalina abakazi abangi bemwagala mwokoppa bana abakyala bajjajja muwembe emanyi abamu kumwe mwakulya namba jajja bamwe aba step jajja
okitegeera bana bakyala balina relationship gye beekozeemu. The more you fight with someone you found with their own thing. Kiringa okuyingira ennyumba y'omuntu nga tekuliko talent oyagala mutta. Aba amanye ennyumba ye. Bw'otamba paasa amanya kati awo ali mu kakuubo. Okitegeera bw'osamba ekidomola amanya oliwa mu kiyungu. Gwe tomanyi aba yakubaliza naye bwe kye muli okukola. Bw'osanga omuntu mu maka ge ng'ogenda muyingirira bw'oba kati tokimanyi nti gy'ali era tufuna asajja waffe ebiseera ebisinga those who are not spiritual don't listen to these things. These are spiritual conversations. Oba okoyo okubonaabona okoyo okulogootana olina ebizibu bingi waliwo omuntu golaba nga atunula bizibu. Yes nga oyagala kuhilinga nga ffe oyagala kugenda kujja n'endalako buliriza vidiyo eno bw'oba oyagala kuhilinga buli kintu ky'okola tokiyingiramu na mubiri gwokka kubanga omwoyo gwo nagwo mweguli. Make sure it's awake, be attentive, be alert, be awake. Buli kyolaba kirabe for a reason. Na buli kyokola kikole for a reason. Buli gwawuliriza muwulirize for a reason. Ate manya that reason can change generations from yours. Eno moment gye ndimu naawe Esther esobola okukyusa obulamu bw'omwana wange forever oba esobola obwonoona forever. Forever, you're very right. Nti oyinza omuntu oyinza okujja ku TV n'ayogera n'agamba abakatuli kimwenna muli batemu muli n'omuntu atandiyegwedde mutemula n'amukola ki? N'amutemula. Naye ng'akyusizza obulamu bwe for just one word? One word. Exactly. Ate ng'olina obika up that word naye osanga nga togenda kwonoonera ki? Ddala. So make sure that moment you have funye chance omutima gukuba olina ebba wa muganda oli oyagala oba olina ebba wa mukwano oyagala kugula magulu sooka olowooze ku baana bo. Obeera nga waliwo akutemumba waliwo omuntu akola mu mbeera nakola mu mbeera. Levisi azina what you guy. Azina na oli oyagala kuwanika mugulu jukira kino ekifaananyi omwana wange ayinza okukola ki? Okiraba. Ng'omuntu akutute mu mbeera nga nolowoozaamu banange mubeere kubanga abantu abamu ebintu ebimu tubiyingiramu nogamba kale singa nalowooza netwejjusa later. So ebintu ebisinga bitukola mu nsi mbeegayiridde tokiyingiramu na mwoyo gwokka. Nze abo mpitanga ne sijja mbasiganye olumu ndoota ebyoto nga nze ngenda olinnya mu keeki nonoonya omukolo nengamba okutwala eyo oba nina ekimpi ekyempitamu kansoke embuyaga zange nsoke nziteekeko ki nammwe mu ebintu bamwe bikontinuwinge okitegeera ate nneme kubeera reason gye mulijjukira ku pate gundi eyasamba ki yasamba keeki emikolo egimu tolina kgenda tisiteekayo ssente sigamba nti you people no one in this world is supposed to force you to do anything. And in this world you're on this journey alone. That's why nabagamba luli taata aleeta aza afulumya abantu miliyoni tuzaala akaana ako oba babiri oba bana naye era nga nammwe mu strugglinze si buli omu alina babiri si buli omu alina bana ku 10 bali bameka. So you are alone especially when it comes to spiritual. This journey ojiri omala okuliza eno video buli omu n'agenda ewuwe gwe ebigambo by'olaba mu video either bikwatako oba tebikwatako. Naye gwe bawulanga bikwatako ekitegeeza mu jjaniyo oyina cast joy no breaking oyina omugugu weteze tumanyi biki ebirimu either mayinja oba ngatto oba ssente ne tubikeberanga. It's high time wezuula ogambe oba busungu oba kulwala bivaawa bitandikirawa okiraba ate olinaako monje n'abanyulira n'obulwadde nga diabetes ababulwala mulina kyensobola bagamba ekyo osobola okwewala diabetes obulwadde bwa diabetes sukaali abantu ababulwala mu nsi kugambe ekintu kibaluma tamatira mu nsi bagenda kunyiga mu nsonyiwe sugar yes kamba nyonyole. That's why they say you have to cleanse your solar plexus osobole emmere yo biranga digested so that akantu insulin akola sukaali akola ki afuluma olina okukati kangawe nkugamba tosobola kuba impressed sigamba nti toyina n'oba kangamba oli obadde mu competition n'ofuuka number 1 naye omulala n'afuuka number 2 number 2 ayinza okusanyuka n'okusinga oyo omuntu be batera okulwala sukaali nga ye number 1 already alina buli kimu naye nga tasobola kusanyuka ng'omuntu omulala asanyuka banga katini nnyo ng'omuntu omulala afunye kiringa alina amamotoka mu compound apakizemu Range Rover 4 naye nalaba nti kaŋŋambe esi yaguze eki Mark X n'agivuma nagamba kati izo Mark X waki oba ogula oyo omuntu kyangu nnyo okulwala sukaali kubanga already ne kyayina kyennyini tasanyukidde onaafunye akatini ku kyayina tebamatira
era obola boyino obulwadde, and it's very common in some even some tribe ezimu zibulina kubanga nabagambye bino ebintu moving up from generation to what oyinza jasanga omutunga mugagga ayina buli kimu mu nyumba naye nga mutima gwe simumativu abantu kyangu nnyo okulwala sukaali ayi kyangu eno okulwala sukaali mu muntu nti n'abalala abatera okulwala sukaali naddala nga talina nnyo ng'omuntu atasobola kukkiriza kifo kyalimu ne bakuwa ssente n'ogamba nze zino ssente zinsaana si zange nga nze nsobola n'abantu bwe bati naawe osobola okulwala mangu ki kubanga okukkiriza okwagala kukuva wala, you don't have self love. Oba yagala kuwonamu ekyo ekintu olina okutandika okweyagala n'okwagala ebikuli around. Yes. Naye oba tokiyina ekyo obulwadde olina okujja kufuna diabetes after some time ojja sigala ng'okikola nga toyagaliza era kasita omutima ogufeekinga naye omanyi nti olina emmotoka nnyingi ozipakinze mu compound olwa esi ne Makex gamba esi olugendo alutandise olw'abavuzi eka musabire asobola okufuna artist kaki ka benzi awo obulwadde oba ogezaako buwonya naye buli bwokya nesigala nga kikubeeramu omuntu ajja kubanga mufumba alina n'abaana asanga akawala nga kakafuna omubali bali ku date nebba akatunye bwacha okekoza kagezaako kutuuka ku kyoliko niwerabya nti nawe wali tunafuna mwana waliwo wayambalanga obugoye obumpi olumu n'owekaka n'oyogera ebintu byotalina kunyumya nawe bijjukire before you went there you passed through that so oba olaba ekyo ekintu okiyina nnyo nga kikujjira oba ng'okuduuladuula abantu ojja kulwala diabetes kyotedda bagamba nga obulwadde bw'abagagga konga ogabe batira okukola ki okubulwala ne pressure batira okuduula kubanga ate pressure nawe inanja bukuleetera bulwadde ababufuna bampisa ddala kubanga every disease we get it is very connected to our behaviors tebakulimba and our behaviors are connected to our what? Our blood. Kikyo lwaki mu culture zaffe tuba tulwana entalo tetwalananga ntalo za bizimbe za mataka tetwalananga ezi entalo twalananga zitemu tetwalananga ntalo kufaanana balala nga bw'ogamba mbu nwana entalo abaganda balana n'abakyoli abakyoli basobole okulya amatooke tetusobola lwana olutalo naawe era tugamba abakyoli mulye biki kaloka mwemwe mumanyi naffe tujja entalo zaffe zabanga ndala ng'omukyoli omulya kalo ayingiridde n'agamba ekyo kiki muveewo awo taka awo nga mutandika entalo tonzijawo wano naye kati edda okubeera nga mu peace ffenna buli omu yeerabanga ki omuntu abantu obuntu waliwo naye ekitwonoonye tetukyawa respect. We no longer give respect to something we call omwezi. Mu Luganda si mwezi. What is that in English? Omwezi chi? Moon? Exactly. We no longer respect the moon. Moon? And who else experiences the moon? Ate bitala. Omukazi wabeera mu nsonga mukiyita ki? Mwezi. Ate moon chechi? Mwezi. So ate kati omuntu so I'm telling you we no longer respect that part, which is the moon. Every time the women go to the moon, that is omwezi. Every time we produce, bakuzala mwezi chi. Which moon? They never say exactly. Kizibu nnyo omuntu okujja n'akubuuza ebyo. Bakuzaalira wa basobola kubuuza mwezi chi. N'omwaka kizibu kiwulira. N'omwaka kiri common. But omwaka ng'omuntu omuyiseeko nnyo. Omuntu ate abayagala kumanya myaka gyo abale. Ate wamubuulira emyaka gyo natandika okukusirwalirako. Kiba kibuuzanga obukulu byogera ekyekisiru bakubuuza. Takubuuza nk'omwaka byogera ekyekisiru bakubuuza naye gwe bakuzaala mwezi ki? Which moon do you align with? Jupiter, Saturn, Leo. Kata ekyo kirala. Kyekyo gwe oba onyombye n'omuntu asobola okubuuza. Emyezi gino gina different characters. Exactly. And that is all represented by a woman's virginity, a woman's secrecy. Okubeera ng'oli pure. Abasajja mwenna abali eyo. Oba tunatandika kuwa mukyala yenna gy'oyingiza kitwe kitiibwa. Manya ensi yaffe ekyabonaabona. We no longer respect omwezi. And you find out, wogamba like that, nti abaami tebakyawa kitiibwa. You find abaami abagamba nti abakazi bangi, I can sleep with anyone I want. I can buy abakyala nsobola okugula ku street nga bwenjagala. And bakyenyumiririzaamu balowooza nti kyakabi, balowooza nti kibafuula okuba abasajja ab'amaanyi, balowooza nti kibafuula okuba abasajja ab'akabi. Just like that.
but they don't know omanyi tuli nnyo matrix mungi that's the problem we have tuli mu byo bintu ebyo ebya ego manya bame balina abana ego they don't do research bali kubikwate bw'obawulira neighbor nga abyogedde naye najja n'abyogera so tebagattagatta tebawulambye ne mwawula information evaawa ye nankwe nkozeko research bikwatagana okitegeera musawo waba ngambye nti periods woman omwezi is very important tandika okutambula okubuuza ebizibu byange nganza omuntu ku nsi byavaawa omukazi kuzaala kuteeka ku nsi ebizibu bikola ki bakuzaala okaaba era buli woddamu biyingiramu manya kizibu ki kyennyingira bwoyingira mu mukyala atali mukyalawo no mukyalawo you exchange whatever your wife went through with them kiba kiti ekyo ebanga exchange nga wenagamba njagala kuyita mu nkuba mpitemu nga nze nasitobye nenga sina umbrella oba musiru ekitegeeza bwe njita mu nkuba of course rain it has to take a break so buli wewolaka n'omukyala despite the fact nti osobola okwebaka na mukazi yenna gw'oyagala osobola okwebaka ne prostitutes because that's what they say they can buy women you keep on kutobyalinga omukisa gwo ojja kusigala ng'omukisa gwo omukisa gwo ogusiba yabadde alina ddiiru ya miliyoni 2 kubanga tomanyi kituli kyoyingidde ovaayo nga n'emiliyoni ezo 2 ozisasuddemu amayembe gono ge yabadde alina osasula ye n'atereera eyabadde alina meeting obadde ova wa mukazi abasajja bamuyina nekinamu kino kirimu kirabyeko obadde ova wa mukazi yakunyumidde wamwagadde oba ovaayo ne bakubba essimu ne bagoba mu nnyumba ne bagoba ku mulimu and they will say nti omukyala yabadde na bisiraani buli mukyala alina ekisiraani kye tebabalimba namwe abasajja buli musajja alina ki let's not pretend we are angels mbambala condom even if you wear condoms kankubuuze bw'oyingira wano mu nnyumba nga nekutte ku maaso mba sirimu otuuka mwe mba mutemundabye kale nze mba nerimba nze mba seerabye naye mmwe abali muno ne wenyigira nga nkoze bwe nti mugamba oyo musawo yambadde condom ekupreventing nze obutafeelinga nti ndiwa mu nju naye enju mwenjiri bwe mbeera ku roller coaster nentya nti ngenda kulaba nga ngwayo neneebikka tekigana mutima gwange kufiiringa nga kkirira okitegeera mba ku kyesuubo neesuuba nengamba nze ngenda kwebikka amaaso ekyesuubu sijja kifiiri era ekyesuubu nkiwulira ku mutima nga bankanyuze waggulu ne bankomyawo so okuziba amaaso obanga azanya n'akaana akato weekweke n'agamba hide and seek n'agenda okweka n'asigala nga atuddawo n'akola bw'ati ko nga ye abatakikyerabawo kondomu kyekyo kyetegeeza it helps you with things your eyes can see like HIV syphilis okuswala n'olaba bebi botalinamuzaala naye ekyoyo kisigalayo era beba abantu ojja mumusanga weebuuze naye munange kuva oli omukazi we yaluzinga omulimu noono munange mukazi we yamuleka balina bo kye bamanya ekyama kyabwe era oba mugezi va ku kyalo ekyo ogende okyuseeko ewala kikutambulirako abali spiritually right bakiraba era ojjasanga omuntu abamonga abali spiritually right ate nga bakola ebintu ebituufu ojagenda musaba nga tana kikwogera ojagenda mu kira kino kiwayogedde pastor akutunuulire atandike kumwenya utangenze I am holy I don't fuck anyone I'm good you see nenga gwenga goba wemanyi bwongo kati ya bwongo otukalina fuck nachigamba gundi nachigamba pastor ne mulimba nenga gwe mbwongo oyinza nokumanyi obo kimanyi kyokka kati gwe kyomanyi ekyo buli bolwo that spiritual thing will come out chacha abagala nabe yagalira Mungu kutulebe ekyawe ensi yonna ekolaki manya